Kale nkulamusizaako webale nnyo genda maaso n'okuba otugoberera no subscribe ku mikutu gyaffe Trust Media Uganda n'omukutu ogwawaswa Emma YouTube channel. Mukola omulimu gw'amaanyi tubagala nnyo emikono gyaffe gye musinzira. Beef Organic Access Building bajja kukukolako genda bakujanjabe. Omulembe guno twagala abantu balwadde genda yo mugambe bane Dr. Siri bulungi ajja kubakolako. Dr. oyo w'omulembe omutebi an organic doctor. Munango omukyala amanyikiddwa nga Zari Hassan, omukyala n'abangalia South Africa, adduukiridde abaana ab'obuwala abaana abawala abazadde abazaala nga tebanneetuuka naddala mu biseera by'omuggalo wali Makerere Katanga n'emirirano n'abawa ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo omubadde pads ebyokulya n'ebisigaliddeko ng'ebyo. Ono nga brand ambassador owa company emanyikiddwa nga Soft Care nga watera okuba nga akyogerako. Munange ono yawerekeddeko oba yawerekeddwako omukyala kansala mu kitundu ekyo nga Sharon Kemigisha Wandegeya parish yasobola okuba nga amutuusa mu Katanga awo mu baana ab'obuwala abo abazaala nga tebannaba kwetuuka mu biseera bya COVID-19. Mujjukire nti omwaka guno gwakati wa 2020 ne 2021 gwe mwaka mu byafa bya Uganda ndowooza okugenda okusinga okuba n'abaana ab'obuwala nga bazadde tebanneetuuka nga bato. Zino no effects zava COVID-19 ekisooka abaana bonna baatuula ewaka nga tebakyasoma ateri abagambako. Ekyokubiri obwavu ne busoma ku buli kyalo nga kuliko obwavu obuliko. Ekyokusatu ne babeera nga bali totally idle. Kati obutasoma bwe bugattako obwavu abaana bano baatandika okubeera nga bettanira abasajja okuba nga babeezaawo era bagenda okumaliriza nga bangi ku bo abali wakati wa senior 3-2 ne university bayitirivu nnyo abafuna embuto mu holiday zibatetegekedde, bayitirivu nnyo abagetagenda kudda ku ssomero. Ezo zona effects zajja ne COVID-19 mu biseera ebyo. Ekyo tekibadde Uganda yokka but kibadde worldwide. Ensi yonna people have suffered olw'okuba COVID yajja. So abaana bano beetaaga okubudaabudibwa n'okuddizibwa engulu. So kati abakyala nga Zari Hassan ng'akulembeddwamu kansala we Wandegeya n'abantu abalala bangi abavuddeyo ne basalawo bagende bayambe abaana bano ng'okuba rehabilitatinga, okuba kasente okwetandikirawo emirimu, abaalema okusoma okuba equipping with skills, bamanye ki ekiddako nti obulamu tebukomaawo, endabirira y'abaana baabwe kubanga munnange ate bano ne batakomaako bazadde abaana naye bataata baabwe ne banga tebalabikako. Bw'osanga omu n'omubuuza nti taata w'omwana ono aliwa, bw'aba teyeegaana lubuto aba yabula. Bw'aba waali taata aba talina busobozi bulabirira mwana ne maama. Okitegedde katuna combination ey'ebyo nekitegeeza nti eggwanga lyolekedde omuzungu kyayita viscous cycle of poverty. Obwavu obw'ekika ekyago bugenda okunyooka e Kampala wano. Era guno omwaka 2021 gwe mwaka ogenda okusinga okuzaalibwamu babebi abangi mu ggwanga ne mu nsi yonna olw'ensonga nti tufunye bayanga mothers bangi nnyo olw'okutuula ewaka, olw'obutasoma, abazadde abazaala nga si beetegefu kuzaala. Kitegeeza tufunye omulembe gw'abaana okuzaala abaana bannaabwe. Era emyaka 10 okuva kati twolekedde okusinkana maama nga alina emyaka 15 nga alina emyaka 3 naye ng'omwana we alina emyaka 19 ekyo mukirinde. Kakati naawe we tuli kubanga abaana bazadde badde basinya tu omwana asinya tu ebiseera ebisinga myaka 15 ekirende nnyo. So tugenda kulaba omulembe ogwo ogw'abaana batasomye, abazadde abato. Naye kati Zari Hassan bava n'okubanga bayambako kale kijja kuyambako kuba budaabuda basobole okuba nga badda engulu. Agange nze Waswa Emmanuel.